nakomyewo era ndi happy okudda ku interview ya kiki obadde omisinga yeno bakyali bange n'okuba ku screen nze TV yeyandeeta so I miss TV mikwano gyange n'okuba nga nconnectinga n'abantu kuba nzitala nnyo connectinga n'abantu so bingi bye mbadde misinga naye ng'ebyo ebisinga obukulu bantu tunakubira kusoma n'agala mwana ki eno kiri bwe kiti oba mwana ki like I miss that vibe. Okay. Kulekayo mu Champagne live. Champagne live festival twagivaamu buli kimu kyaggwa bulungi era n'abantu bonna mbeebaza okujja abajja mu festival mwebale tuwagira mwebale kutwagala mwebale tubeererawo ffe bannayuganda abayimbi ffe abategesi b'ebivulu kyamaanyi. Okay. N'okomawo ku TikTok ng'ate tukulaba oli wekka. Ku Champagne ku Gundi live yo. Era byalinga bimulabi byali bwe mwabiraba. Utemu just sagala biwa budde sagala byogerako kati. Enzi nabagamba just budde bwokka. Naye kijja kuba kigira kiti. Bajja kuba bamanya kiriwo naye nga bw'oba ogobera Champagne beerako buli kiro tuvibinge. Live show lwaki zene gyokola ekiro lwaki wagikyusiza vibe yaayo n'ogijja ku Champagne wagitumya ani? Eriwa. Eno gyokola ekiro ku TikTok still. Sinnagikyusa linnya. Kyali Champagne. Just nyongeramu mwongezi bintu. Episodes. Nze muntu era neri yasooka twagitandika nze naye ya template. Ningamba tuletemu omuyimbi tutandike tutoddeya. So n'ebintu nyongeramu kanaati nayongeddemu roast wo naye kugamba nze obwongo bwange oba bwe I'm a creative man. Obwongo bwange kuyiiya. So okukwata sukuba ndi presenter so creating a show nenjiya. So era byonna byengenda nyongeramu idea zange so njagala gyongeramu bintu bingi era mujja kuba mubiraba just goberako ku TikTok page yange Crystal Panda omanyi kistandula. Twagenda okulaba nga Bruno Kalinga bye idea yo naye ateekako ba socialite ateekako ba media personalities bayimbi. Yes. Bwe kimuyisaawo akikole. Njagala nnyo omuvubuka nga akola ekimuyisaawo. Abala bakimukolera akikole bwe kiba kimuwa views akikole. Fena tuliwo okulya ate abantu bangi. So bamalayo TikTok nene babanga alabo okukola ekyo kintu kimukolera akikole nze muwagira. Babanga alabo okutegeka show babanga alabo fena abavuka tuliwo okuyiiya. Ate fena tuliwo okugezesa. Bw'oba olaba nti okutegeka show kigenda kuwa ssente kikole. Kuba fena twagala kubeera family kuba bulungi. Bw'obanga owulira oyagala kukola idea ng'efaanana ey'oli kikole. Bwe kiba nga kikuwa abantu nga kikuwa ssente kuba nze sinze muntu ayagala okuddaawo nti gundi bino byonna byetukola si ffe abasooka obikola ne zino live waliwo abazikola ne zikuba ki so nze just bw'aba nga awulira ye idea gy'ayagala okukola akole bw'aba nga abantu abalina well and good. Temulinayo ssuubi liddiŋŋana. Ate ssuubi lyaki oli akedde ku masi akoze ekintu ki ate kati omugambe ki bw'olabako nga nze mugambe nti nkugobye kidde ku maki akoze ekintu kikati nze mugambe ki just nti bantu mwe muteekawo embeera nammwe oli mumuleka akola ekintu kyomusajja mumusapootinge temuteekateekawo mbeera mbu kati gundi yakoze bwati kati kyekiddako bw'aba nga asazeewo okukola sinze namukuze sinze muliisa sinze mubeezezzaawo oli star kati bw'aba nga star kiggwe mwana kangere nkola esho naye nga tewajja ku show ijja kuddamu era mpita